Nze nzalibwa ku mazzi. Nzalibwa ku mazzi. When you are joining, you reduce speed. Bw'obojja ku lyato, bw'obojja ku lyato gw'okendeeza speed. Bw'ojja ku lyato gw'okendeeza. Sebo, when you are joining a boat, it is you to reduce speed. When you are joining a boat, you the one who is joining, you are the one to reduce. Bw'oggyeramu speed ennyingi, that's why you cause accident. Amazzi, principles zaffe. Bw'oba ojoining eryato, oli bw'oba n'omukira yareduce, era naawe okola ki? Atagaanye. Ekyo kibi. Kati era no mulimanyi, mwe temumanyi. Mulimu amanyi. Njagala mbuuza oba mulimu amanyi. Kumwe mulimu amanyi. Does any of you know me? Nari nkulabyeko. Coffee. Teri gye tunoonya. Mundo. Bagati. It's like this, This is okay, I may not introduce you. You are around. Can introduce yourself to him. He's my commander at the moment. Where is the commander? That one is talking. How are you, Nyabo? No, that one. I don't know. Oh, you are the commander. He's the commander right now. My name is Migadde Robert. Migadde MP? Okay, I didn't know that. I'm sorry, I didn't know this. That is the Munjagazaki. Kakati? Naffe tugenda kugonda nga bwekitegeera. Bagambye eryatto libaawo. Naye nekirala katukkaanye mmwe. Waliwo ebintu ebigenda okwona ekitundu kyaffe. Bali abantu abalala bali mu bizinensi zaabwe. Gano amaato g'abapasenja. Kati it's like saying the Ginger Road yenna akole ki? No. You can go for the culprit, for example. Naye stopping every boat. Okay. What is livelihood? These people stay in islands. At times, we also don't want to do it, but at times we follow the orders also. So we cannot just come and do it. Because now I want to talk to the person who is giving those orders. Because waliwo namugoni mpise abantu bagamba amaato tegakolaki. Okay, let me maybe clarify to you slightly. Those boats which are not going, actually our boats, they need time to be told what to do. What is on the ground at the moment, if somebody has all the requirements, one, a licensed boat, a life jacket, and his destination. Are you saying I'm coming to you. His destination and all the requirements. He's supposed to bring the list of people who he's going with and where they are going. But why today? No, it is. They are checking them today. People let us agree. Hello, Mr. Wundo. Yes, please. You say let us agree. There are certain things. I know it may not be. You have orders. But just imagine. We have 52 islands here. That comprise Buvuma. Some other people are in their own businesses. Yes. And passenger boats have been coming there every day. The person of Buvuma. It's also around. Yeah, but and boats should also what I would suggest is you can land down there. They are there. Where are they? No, let's first talk to the No, where is the is the piece around? Yeah, it's around. Where is it? They are around the Katimba here. Yeah, I want the lippis. No, it's okay. You land. That is even. It is a good chance. Let the boats move. It's good that we got you. Okay, I don't know you. I've ever seen you, but I don't know you. Because knowing a person means a lot. You say you can do things and instead you end up glorifying people. Yes. You end up glorifying people. That's why.
Just imagine life in the islands. Someone now needs to move for 5 hours. All of them are going to end up moving late in the night. And then it is risky. Yes, Bwana DPC. Chairman, of course, So maybe let him come and talk to him from there. Is the DPC there? Yeah, DPC. Where are ogw'ende? If this is bad. No. Otherwise, we are it is a chance that we got you. It's a chance that we got you. Now let's land down and you have that chance. This is bad. Because now the entire district. The other one is just one sub-county where the function was supposed to be. But you have we have 9 sub-counties. Now the order is done. Yes, so it's wrong. It's wrong even to refuse the fisherman. So let's go. They are the Katimba here. Which Katimba? Because now when you have Ocean Marine and DPC, they are all together. So Nyakala Wale DPC, the Ocean Marine, if they are together. They are the Sechema. What was the chairman? So would Kulemere. Honorable, I don't know you, but I've never seen you. I know normally me I don't appear in these things. I know I don't appear in these things. Coming there, we are coming there. You want to Gw'e mukaya sino bado wakana nawe kupige bado wakana. Hey, my friend. Yes? No, I can't. What? I can't. Migadde alabira awo nga NRM ene tumunyanye. Okay. Bana tusirikeko mbaka ayogera. Okay. ensi yonna egenda nakukkaanya ne olaba ne mu nsi ze balwana nga Ukraine ne Russia era olabayo abagamba nti bateese si lwakuba omuwa amaanyi naye ku lw'emirembe
N'olwekyo Buvuma tulina obuzibu nti ffe tulina entambula yaffe maato tugenda ku mazzi oli bw'anaatambula ekiro ate nakyo buzibu naye ne waba waliwo obuzibu mu ggombolola erimu tebulina kukosa ate magombolola malala ne mu ggombolola yennyini si buli omuntu ali mu byabufuzi olwaleero abantu abamu bali mu byakusuubula batambuza bantu kakati ebinaala byonna ebiri wano so babigano tebijja kugenda kusaabala olw'okuba waliwo omukolo guliko obuzibu olwekyo tukanyiza n'abakulu nti wewaawo nga bakola ebirala ebitasobola kubalemesa kukola naye abantu ababulijjo baleme kukosebwa emirimu gyabwe gitambule gigende mu maaso abantu baddeyo ku bizinga bakole emirimu gyabwe ng'era bulijjo bwe babadde bakola kale era mu bujje bujja tujja kukubirizanga nti enkola ey'okukkaanya n'ey'okuteesa esigale nga egenda mu maaso mu mbeera yonna ne Katikkiro Kabaka bwe yabadde ayogera eri Obuganda yagambye nti okuteesa okuwuliziganya bwe bugenda okubeera obuwanguzi bwaffe yakizeemu emirundi ebiri n'ekyo kati ffe bino bitulimu ebyokuteesa twanukula mu mulanga gwa Kabaka kitegeeza amaato gakkiriziddwa tukanyiza nti amaato passenger boats amaato g'abasaabaze gakole ki gagende era mmanyi nti gagenda kola ki bagenda kugenda Morisi Dolamani embeera ery'okitundu ky'Nakauma mu Kintown Council sanyaladde nnyo era bayungudde abawanvu n'abampi kusinziira ku ntambula eva Kiyindi kuda Buvuma mbeera esanyaladde era abantu tuli benyavu tetumanyi kiki buzibu ki era tusaba bakumaddembe naddala kati kankubire omulanga Ministry ya Transport kino webanga wali obuzibu bayambe nti abantu abeera ku mazzi sawa zino tuli mu mbeera ya mpewo bandi badde batetambula y'oku mazzi abantu ne badde yabe abawangalira ku bizinga so bantu abamu balika abati tunamalako tutya tunasulawa so embeera si nungi byetambula embeera esanyaladde okumakya wano Kiyindi Town Council kikoseza kinene nnyo mu bizinesi lw'ensonga wano Kiyindi eri landing site eri amaato aga transport era gasasulwa gali ku mitendera gy'okusasula mateeka oba ku mutindo ogutukanyiza n'okutambula naye kikoseza kinene olw'entambula wano mu bizinesi wamu n'emirimu egy'enjawulo. Manya nze Sulaimani Wasa erinnya erivuga lya Mulongo Nakauma ndi munnamawulire wano Nakauma naye amawulire genfunye Nakauma olunaku lwaleero ngewunyiza era nga bawalayivu newunyiza okulaba wano nga twasaliddwako dde okuva ku makya kombati nga zitusazeeko n'emmundu zaako naye nga naffe tetumanyi kigenda mu maaso tuwuliddeko mpozi munnakazi babadde agenda Buvuma alina ebikuŋŋaana lwadde agendamu nalukuŋŋaana olwo tetumanyi oba mu ggwanga terwategeerekese wa pulezidenti twategedde honalebo abadde agenda Buvuma nange simanyi ntambula za honalebo naye n'essaawa zino nze mugolomodde n'eryato liriri wano naye naye bamukwatidde mu mazzi ng'adda avugwa payiroti we amutwale ku Buvuma bagende mu lukuŋŋaana naye sitegedde lwaki naye akwatiddwa n'essaawa zino tuli mu kazigizigi honalebo bali wano bamutunya n'emmotoka zipaakinze ng'ez'amagye eza poliisi zonna zipaakinze naye tetumanyi amaato abantu bakkirizibwa okuvuga amaato genda amaato gonna gasaliddwako dda kuva ku makya amaato agatambuza abantu mpozi kyempuliddeko era olwaleero nga munnamawulire wa Nakauma ti balese bulesi feri yokka etambuza abantu. Nze Semanda Mathias kansala kiikiri abavubuka disitulikiti y'e Buvuma sekretale w'ebyenguudo n'emirimu egy'ekikugu tubali tugenda ku mukolo gwa minisita ogwategekebwa Namatale bizinga bi mugombola y'ebwema naye tukyalemeseddwa poliisi security oba abamu ku bategesi naddala member of parliament Honorable Nakaziba ataddemu nnyo amaanyi teyakwatagana bulungi na security nga bategeka so ffe tetwategeezebwa nti omukolo guyimiriziddwa eri abo abatuyita wabula security netulabye ku makya ngetulemesa okgendayo era okuva obwedda ku makya twayagadde okgendayo naye nga tewali lyato likkirizibwa kusimbula kuva Kiyindi gendayo so mbaka Honorable Migadde wazze tubadde tugenda era batugobye ne batukwatira ku mazzi ne batuze naye neewuunya embeera eteekebwawo nga ne member wa parliament
tasobola kgenda mu kitundu gy'akiikirira newankubadde tuli mu gavumenti tulimu NRM ekyo ekintu si kirungi kuba leero kikosa oyo opposition naye nkya nawe kikukosa otunulira abantu ababadde bagenda ofunamu ku mukolo nti ebitanda ebyaguliddwa bamaama abazaala okubyeyambisa omubaka abatalese kintu kibi so nja kubabulira nti embeera eri wano kati tokkirizibwa kusala kuva ku mwalo gw'e Kiyindi kudda mu bizinga by'e Buvuma ng'oggyeko eggombolola yokka eya Bwema ewali emikolo n'abagenda kuvuma main tebakkirizibwa amaato gonna gayimiridde n'abagenda mu bizinga bye zero amaato gayimiridde so abantu lwaki babonaabona nga bizinesi zaabwe zifa olw'akavuyo akatonotono akeetaaga jasi okutuula okukkaanya abakulembeze okuba nga temuva mu kibiina kyekimu bwe mubanga mu abantu bebawanzeeko eddusu mukwatagane mukolere abantu emyaka 5 wegiggwako muddemu okulwanagana kwamu so nvumirirwa ekikolo ekiriwo nti twali tuteekeddwa okutuula tukkaanye mu mbeera yonna omubaka waba alinawe yasobya twandimu advising weyandigaanye twandisigadde nga tuwa obukuumi abo bagenda ku mukolo ne gubaayo Posi yaliwo yoli alina akantu wano Honorable ne olaba nafe batuka kitukanzo lago badoganiddwa. Olaba mwako badoganiddwa. Baso sefe. Olabbo bokumisumali. Kale. Kale sebo salo. Webale kuereza mukuma. Kale sebo. Yes, oli muntu w'abantu ne lwaliro nedda. Speaker Jeff. Nyo bantu kutuuka. Jaba bubirula. Nedda. Nedda. Twagotula eri ku district. Tuliya ku ground. Ze yadaze ku mukolo gwe baayise
bagisalamu njagala mbere kusefusabi nagobere kusefusabi mwe muteeka mateeka nange nengatuukiriza njagibwa nakino kasombuuzizange this is Uganda police yes sebo sokoleke kamera yo okyadde mu lunaku olubi olalebu tusaba obuyambi bwotula wali ku district era obeera ku komiti esalibwawo ebyengenderako ziba ku lunaku olwo mwalekayo district women council yegamba nti ffe tutegeka nayirambi okiraba ate guidelines ziri clear okuva ministry ya genda kati nekiba nti nno tomweralikira kafuna amazzi tugende kati olukiiko ne lusalamu nti olukiiko ne lusalawo nti parties zino ebbiri mpulira honorable parties ebbiri women council ng'ekulibwa madamu nakyo bensootinge n'oludda lwani nga kawo ye nga kusaidie nga talina buzibu ku kintu kya venue ne guest of kuba bye byali bireesewo kati netugamba kawo yennyini tokiraba olwedde baali bawandiika bakkiriza nasaba nabuyambi ku mukolo ne bainvesita baali babawandiikidde yes era nga kuliko ate nze omanyi the way I do my thing the way I do my thing I'm telling you so bebagamba nti I received ono 19 yali 19 pino naga tedi lukiiko lusaziddwamu manya teri celebration I even done this one to bring a bull for the function because I received it. I will tell you signed by the actually pass ate cow never wrote cancel because you know because I was just an invite so since I convene wachi so we took out nga omugole umugolo omusajja nga yaganye okwo ngambe nti nze ng'omugenyi bantuukayo ng'abakulu bagaye nno teguliyo bakyankalanye bonna abali eno mwena abakyala badde abaleka badde bano beeri bajjidde ku lyato yabo owakasawo kwagala eri munno gyali oli munyamo gyali baagala kakati bakulu mwefuge bona ne bayagala kubawubirako ku mukono atuwetonamwerabira kantu wakwe ntitemwerabira olaba omusajja mukole ki nedda abazibamalize bagende nakoyo okutuyana akulu nange nzize nga bwe bayise kuki manye nti nammwe bangi babayise kuki n'olwekyo mpulidde ebibaddewo njagala kubasaasira naye ate tusigale nga tuli baki akaka ogwaffe omulimu ogwaffe ng'abakulembeze
ebiseera ebisinga waliwo oyinza okulanga kyekigenda mu maaso kikiwandibadde oyagala naye ng'ate abantu balina osigaza obulamu. So n'olwekyo nja kubasaba busabi tujja funa olunaku olulala nga tukolaganye ne bannaffe ab'ebyokwerinda n'ebirala ne mu maka munange tujja kugezayo omukolo gukola ki kuba kye tusinga okwagala kubeera bumu naki n'abantu. N'olwekyo eno si yenkomerero, biyinza okuba nga leero webitabo bikoze eki bigenze naye tetwagala ate embeera esukke wano, twagala mbeera esukke wano, twagala tulabe ate bwe tuyamba n'abo ate abakwatiddwa nabo badde eka, nabo balina families nga nze bwe nnina nga nammwe omukola ki omulina. So n'olwekyo bwe bugambo obwo abakulu bano mbasabye wakiri ng'omukulembeze wakiri mbuuze ku ki bantu neme kukoma wano okola ki kuddayo. N'olwekyo Musumba She's representing n'abakyala. Yes. Twabukanye banange. Banange mujja kusanga pusi nga ziridde ennyama. Temulwana ate mujje ku poliisi. Nti ennyama babbye. Omuntu agondera amateeka.